VJ Jonathan nga bulijjo. Yes, okay. Nateera nsooka okubanjulira Fountain of Living Water Ministries. Kasubi Lubya ku Kyambaka ku Jojina ekanisa mwenkuŋŋaanira. Yes, Pastor Frederick Luganda ne Mami Grace Luganda batukulembera mu kanisa omwo. Mbaaniriza mwenna abamu kitundu ekyawo na Kasubi, Lugala, Namuŋoona, Lusaze, mwenna tubaaniriza. Tubeera ne services ku Lwokubiri wabeera Bible study, ku Lwokuna ekyoto, ku Lwokutaano overnights, ku Lwessande tubeera ne services. Tubaaniriza Mukama abawe omukisa. Ekigambo eky'obulamu bwekyo tukisangawo nnyo. So nga nammwe abali mu bitundu by'ekikandwa yonna naye Fountain of Living Water Ministries, Pastor Okumu. Yes, ab'ekikandwa mwenna tubaaniriza. Ate nammwe ababeera Ekifampa Kapeeka tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kapeeka Kifampa, Pastor Esther naye gyali nnyo. Ate nga nammwe ababeera Buddo, Kisozi mu bitundu byeyo tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kisozi, Pastor Ibanda Peter ne Pastor Reste Peter. Tubatumidde nnyo weewaawo Mukama abampeera omukisa. Fountain of Living Water Ministries tubaaniriza jangu nnyo ku mazzi ag'obulamu. Yes, okay. Amina. Nasuti Miracle Center naye era mbatumidde, mbaagala nnyo. Nasuti Miracle Center tubatumidde. Yes, abamuyiganga mu bitundu bya Nambali, Nasuti Namungalwe mu Busoga tubaaniriza ku Nasuti Miracle Center. Tubaagala nnyo Musumba Mukisa John ne Musumba Mukisa Christine. Batumiddeko nnyo ate munayo bazadde bange mu mwoyo ne mu mubiri weewaawo. Mbatumiddeko nnyo Youth Advanced Choir mbatumidde. Ate era aweereza mwenna abamu Nasuti Miracle Center mbatumidde. Tubeera ne Sunday services, tubeera n'ekyoto ekyokusaba. Abavubuka mbatumidde nnyo mu Nasuti Miracle Center. Mbatumiddeko nnyo Mukisa Victor muto wange nkutumidde akulembera ttiimu ene Asaf Deuke mbatumidde. Mwenna mbatumidde Christine Kawuda nkutumidde, Victor Shadrack mwenna mbatumidde, Tofa mbatumidde. Mukama abampeera omukisa mbayoza nnyo olw'okuzimbibwa kw'ekkanisa. Yes, okay. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Tubaaniriza mujje tuweereze Mukama. Kyawandiikibwa mu Bebulaniya 10 olunyiriri 2:5 temulekangayo kuŋŋaana ng'abalala bwe beeyisa. Kisanyusa Katonda. Mukama abawe omukisa. Mukama yeebazibwe nateera. VJ Jonathan nga bulijjo badde n'ensonga gye njagala okubagamba ekwatagana ku Christian movies ezimu. Waliwo Christian movies ezigenda zifuluma ennaku zino nga zo si za Katonda kimala. Sitaani ategedde nti mulimu guno gulikuza abantu bangi eri Katonda, kati aguyisemu okukyamya ekigambo kya Katonda. Waliwo movies tebazannya naye ng'amazima zikyamya ekigambo kya Katonda. Waliwo Noah's Ark gye nalaba nga bagamba waliwo n'abafere abayaayi bakifeesi bakolayo eryato lyabwe awo nabo ne bawona amataba. Era sebo tosobola kusaanyawo bantu bonna musimanyi biki waliwo abaawona, which is wrong, kikyamu. Waliwo ne gye nalaba bye bayita Promised Land nga characters ezizanyibwa zonna si za Katonda, ziraba zizannya bintu bikyamu, content mukyamu. So twegendereza ebintu ebyo byakukyamya. Waliwo ne ya David ne Goliath. Goliath nasooka n'asindika ya assistant we. David n'alwana n'assistant n'awangula assistant. Then najja Goliath n'asembera David n'akuba mise ejjinja erisooka n'akuba mise ejjinja eddala. Awo no gusege ne gusembera guba gugenda okumufumita n'alyoka akuba target. Basooka nakwekubamu punch. Ebyo tebiriiyo. Firimu ezo bambi temuziraga abaana bamwe bajja kukyamizibwa mu kigambo kya Katonda. Waliwo ne ya Yesu gye nalaba nga nayo bagikyamiza ebirimu content mukyamu mwereere. So mbegayiridde temulaba movies ezo muzeewale bwewazi. Bavije bensobola okuba recommendingira ye VJ Jonathan, VJ Frank Kamoga, VJ Josman, Senator Robert Besofasa was waliwo ne VJ Ivan. Eba VJ Ivan bebamu kubensobola okurecommendingira wa Jesus Cares Ministries. Bambi abatali tokiriza vijja atali mulokole takuvuunulira firimu ya kirokole. Omuntu alangirira firimu y'obuseegu ate kati amale ajalangirira y'obulokole mafuta kigaba akulukutiramu. Bambi ekyo kyo ddala omukisa. Yes, Mukama bawo omukisa. Kyolina kisobola okumpaako push up. Mukama bawo omukisa ku namba eyo n'ozisindika zijja kubaako kye zinyamba. Njagala kubeera nga at least mulimo guno nsobola concentrating ekimala ku mulimo guno kubanga nabira ddala nga mulimo gwa Katonda gulina kye gukola ku bw'Obwakabaka. Olina kyosobola okukola banga olina gw'omanya asobola okubaako kyakola
ku nsonga eyo Mukama agulumizibwe. Amen, amen. VJ Jonathan nga bulijjo Kings Studios nateera njagala okugibanjirira abakozi ba music. Tubaniriza nnyo mwenna oli mukozi wa music style zonna tukolera wano ku Kings Studios. Mulaba content w'ennyimba ezikolebwa ku Kings Studios. Content wanjawulo nnyo. Producer Rene nabagamba producer omu ku bakyasinze abasinga okutya Katonda be nalabyeko. Omuntu agenda okuwa guidance ekyasinze mulimo guno gwa kubeera nga tubunyisa enjiri ya Mukama waffe Yesu okuyita mu nnyimba. Music alimu amaanyi. Era muwulize ne content w'ennyimba va mu Kings Studios. Wanjawulo nnyo. Ye omuntu ajja okugamba nti kino kibulamu spiritual, kino kiyinza okutegeeza bwe kiri spiritual. Kikola bw'oti asinga okola bw'oti. Kitegeera nnyimba nga bikwase Mukama, ebyambalo, omusiizi, you never change, my strengths, n'endala wa buyinza, bimusibwa, a lot ziva wano mu Kings Studios. So tubaniriza mwenna abakozi ba music. Producer Reni Kasubiru ya yes okay. Yeah. Producer Reni. Umutima gwo tebereza Jobulamu bukomye ogezesesa emikisa gyo naye nga toyita saboyaniriza obubako bukukonkona lero nga tonnawanika omuyaga okuyuzayuza obulamu bwo kabakabonera kalaga nti oyimiridde kakiddamu amaanyi aweddemu amaanyi ali mufe w'amaanyi okukira ebitiisa kubafubafuba agenda maaso tova mu kisembeera gy'olimu erikyuka bikulemerete bikwase Mukama kyemanyi Katonda oyo talemererwa kyenkukuutira mukwano togeza okutya ekyobugagga ku nsi eno tulina Katonda bakwegombesa embeera bagiyitamu nawe yimuse essuubi ery'okuwangula olugendo lw'obulokozi si lwakusaaga lubeeramu ebiwonvu n'obusozi tutyanga mbeera byatondebwa bityo tusisinkana ebisoomooza ne tubisomoka olubiwangula obisomose ekiranga ekirabo oyambalangule ebeerako tosuula Mukama luliba lumu wengule ne kutikirwa omumwoyita lirina ensalosalo lulikyalumu ng'otuuse gye likuma ebikusumbuwa bikumalamu amaanyi weemusana omungi okubeera mutungu bafubafuba agenda maaso tova mu kisembeera gy'olimu erikyuka bikulemerete bikwase Mukama kyemanyi Katonda oyo talemererwa kyenkukuutira mukwano togeza okutya ekyobugagga ku nsi eno tulina Katonda bakwegombesa embeera bagiyitamu nawe yimuse essuubi ery'okuwangula endwadde nga ziremetewo obwavu nga bulemetewo leka mpuli nga ze mu ggwanga masogo gayimusosa b'omutozi essuubi ly'olibeddamu ky'omanya olunaku lulikya ky'otunuulira mirundi gy'olemereddwa naye tunuulira lunaku luliwangula laba amayengo ku nnyanja gatambula gagwa naye tegalemererwa kutuuka gye gagenda kati nno nywera kwayiganyizibwa wakyaliwo essuubi ery'okuba omulamu mukwano nywera ali mu
Yes, okay. Video Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikirawo Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Nagamba kasita owulira video Jonathan ng'omanya twolekedde ka kirokole. Nate era tugenda kubeera nga tutandikirawo n'okusaba. Video Jonathan nga bulijjo saagala ogisubwe akyali ewala sambyako. Kati nno gamba mukwano gwo naye agambe munne ajje tulabe kaneno. Video Jonathan nga tuli wamu ne Kingsway Studios. Saagala muntu yenna akasubwe katandike n'okusaba ng'enkola yaffe bweri. Yes. Ayi Mukama Katonda yatonde eggulu n'ensi, twagala okwebaza ku lw'obulungi bw'olina ayi Katonda omulungi. Kubanga ggwe weewaddengayo bulijjo okutuyigirizanga Mukama. Nsabose amagezi agava gy'oli, omwoyo w'omutukuvu Mukama ajje anuŋŋamye n'abanaalaba movie eno Mukama nabo abakolemu omulimu ayi Katonda omulungi Taata. Era nsaba obukkakkamu obuva gy'oli Mukama. Nsaba ekisa ekiva gy'oli Mukama Taata. Onkulembere bulijjo nga bw'obadde ng'okola ayi Katonda wange. N'abalaba movies zino zonna Mukama obawe omukisa okyusize ddala obulamu bwabwe bave mu bulamu bw'okwekkiriranya bonna. Wabula ekisa kyo Mukama kye kiba kirabisibwa mu mbeera zonna Katonda wange Taata. Era mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'ombaga n'amaanyi ag'ekizikiza gonna emyoyo gy'amalala n'emputtu n'obutakkiriza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ngiwakanyiza ddala njiragira okuvaawo mu linnya erya Yesu kubanga kyawandiikibwa nti kyonna kye tunaasimbanga kinaanywezebwanga weewaawo mu ggulu ne ku nsi kubanga Mukama ffe bwatuma watuweera ddala okufukanga akamwako. Weebale Yesu. Menya buli butakkiriza bwonna Mukama. Menya buli disorganization yonna buli confusion yonna. Buli emyoyo gyonna egiva eri omu besitaani gyonna Mukama. Tugigaana, tugiwakanyiza ddala, tugigaanira ddala okulaba mukisa. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye n'okukkiriza. Amen. Weebale Yesu, weebale Katonda waffe. Amina. Yes, natera njagala okutuusa eddoboozi lyange okubalabula mmwe abalaba movies ezimu bambi ne muziyita Christian movies naye nga si Christian movies ng'abazizannya balina ebigendererwa ebirala. Waliwo movies ziturecommending abantu kuziraba. Yes, okay, tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Video Jonathan Natera nga bagamba God will provide international mission bagenda okubeera nga batuusaako firimu yaffe y'olunaku olwaleero. VJ Jonathan. Yes, okay. Saagala muntu yenna agisubwe. Weewaawo. Aka Studio Productions bagenda kubeera nga nabo babeerawo nnyo mu kututuusaako sinema yaffe y'olunaku olwaleero. Nga Video Jonathan ali wamu ne Kingsway Studios tugenda kubeera nga tubatuusaako olwaleero. Bwe tutandikidde tulengera ebitaalataala. Tunuulira saagala obeere ng'obaako ky'osubwa kyonna. Tunuulira waliwo gwe baleeta emisinde tetumanyi akoze musango ki. Nga n'eŋŋombe za poliisi zivuga mu kitundu ekyo. Bamuleeta emisinde naye alayika dduka nnyo. Abamuleeta emisinde balina n'emmundu. Yabuuka wano sajja alabika ali fiiti. Akoze musango ki? Poliisi eremeddeko. Tunuulira. Baganda bange kati wabaamu kubamu ebitaala yalaba bamulaba kyavakka n'agwa eno wansi baagoba naye nga omusajja adduka awewenyuka abuusaawo kano bakayise running. Nkugambye edduka bwonna obutego sitaani bwakuteze obwo obutalokokodde eri Katonda. Dduka ng'odde eri Katonda, dduka ekibi, dduka obwenzi, dduka amalala gonna. Kati baamukwata ne balyoka bamutimpula, olutimpula lw'amaanyi nnyo. Wano waliwo akapande akagamba tokkirizibwa kuyingirayo eno gye baamuleeta nga bagamba Ande Iyanos tagenda kubeera nga akabulamu. VJ Jonathan Natera. Tunuulira nga bagamba Lasland Kiselev tagenda kubeera nga naye akabulamu ak'olunaku olwaleero. Tunuulira nga bagamba Anna Solokina naye tagenda kubeera nga akabulamu. VJ Jonathan nga bulijjo mbadde nkyabagamba nti waliwo munaye movies ezimu ze bazanya ennaku zino nga si ntuufu, si Christian movies. Waliwo abazanya simanyi Nuwazi Aka nga Nuwazi Aka eyo teri mu byawandiikibwa. David ne Goliasi nga tebiriyo mu Bayibuli. David Goliasi n'amuwa assistant n'alwanamu ne assistant n'awangula assistant. Awo nno Goliasi n'alyoka ajja David n'akuba ejjinja erisooka miss n'akuba ejjinja eddala miss. Ebyo bifirimu ebyo mbanaye mbasaba temubiraga abaana bamwe bijja kukyamya kigambo kya Katonda. Kati emyaka 5 nga byetusoose okulaba tebinabeerawo. Tunuulira nnyo. Lwaki omuvubuka oli bamuleeta emisinde ebikalo bennyo bwe gityo. Yesu okay. Natera twaddira tulina bwe twali tulaba ali mu mmotoka agivuga supiidi alina gyadda. Bannaye alagawa. Wuno kati yasobola okutuuka eno gy'abadde alaga musanyufu. Kyava abako basanga n'abakuhaaga. Kiki muganda wange kiki? Eric ki ekiriwo mwana?
oli otya banga libadde gwanvu twasoma ffenna sikyo Erika leka tamumanyi naawe Erika njogera naawe gwe naawe nviira sikutegeero neesibako Erika naawe obadde ki twasoma ffenna tombuulira naawe twasoma ffenna byebiki tunuulira kati yajja nasisinkana bano gwe Erika nti ye muganda waava ddi mu kkomera avaayo nkya kyogamba olinga muganda wo oyagala okukola ku ssente tulinayo omulimu gwe twagala okuwa njasooka gulowoozaako kireka bano bamenyi b'amateeka omulimu gwe bakuwa mugongo ojjasooka gulowoozaako ate nga basoose kubuuza muganda waava ddi mu kkomera gwandiba si mulungi tunuulira eyo twavaayo VJ Jonathan nga bulijjo neebaza Katonda ku Kingsway Studios esigadde mpa omukisa guno okubuweereza Mukama kaakati yajja ku kkomera wazze okupiikinga brother we tunuulira yalinda n'alinda naye nga brother we tannavaayo kati nno brother we uno yavaayo mu kkomera bamutadde kiki wa Luganda yasanyuka bannaye ng'okuze naawe okuze naawe aleka ofunye n'obulefu wano gwe anti ebintu tebiringa webabireka nawe wayise emyaka 5 ssebo tunuulire oli otya ndi bulungi tuve wano gwe kati banaye Ryan kiki nkuyozaayoza nsanyuse nti ofulumye mu kkomera saagala okomewo wano sijja kudda ani oyo ono muto wange anti nsobire siriddamu okukulabako wano kale ssebo sijja kuddamu mu kkomera bambi oyo Detective Johnson abaddewo nnyo okuyambako musajja wattu Ryan muganda wa Eric avudde mu kkomera era mbw asanyuse nnyo okulabanga nga Ryan avuddeyo mu kkomera tunuulira ye ande Ianos ag'obuzaale kati baalinnye emmotoka tebali bubi bagivuga paka ewaka toka nsajja tunuulira bambi agenze kupiikinga brother we mu kkomera wayise emyaka 5 miramba buli kyalaba kimwewuunyisa bwewuunyisa siyinza kikkiza nti gyabadde emyaka 5 bino byonna bikyuse nnyo anti bikyuse tunuulira mpolampola bajja basembere mu nju yeewuunyanga bwe yaleka emyaka 5 mabega wakyuse nnyo tewalinga we waali mu luli eri tunuulira kati no bajja bayingire mu maka we babeera myaka 5 ngwe bakutadde okuva mu kkomera ne Yesu bwatu bwe yakola yatusimulula okuva mu kkomera lye twali tulimu Stanley yali atusibidde soma Isaaya 61 yawunyiriza agamba ng'ekyawunya kyekimu nga we yawunyanga naye ndaba buli kimu ekiri muno mu nju okikyusizza mbikyusizza okugyako ekisenge kya maama kati omuvubuka ate Eric yanyiiga bunyiizi yalina nakusimu alaga talina budde bwono brother ava mu kkomera bannaye kiki tunuulira yagala weetegereze bulungi nnyo sineema eno kati nno yajja alabeko ekisenge kya maama wano gwa maama anabasire Christine bannaye nkutumidde nnyo ate nkwagala okukamala kama akumpeera omukisa kati bambi yatunula mu kisenge kya maama nga maama takyalimu ng'ebiri ono bijjukizo byokka ebya maama yayise engalo mpolampola kyava akwata ku kifaananyi ekya maama tunuulira n'alyoka amutunuulira ng'amwekkaanya naye nga maama bambi takyaliwo Mukama yamutwala ate nga we yagendera mu kkomera maama yali akyaliwo nga mulamu tannafa kino kyamukwasa ennaku musajja wattu yawulira ng'asubwa maama kati mmwe mwenna abalina bamaama bannange mulage bamaama bamwe nti mubaagala ate nga sibagamba nti mwerabire bataata kubanga bataata batwagala nnyo nabo omukwano gw'abataata nagwo guba gwa kizira nnyo tunuulira era oba tolina kutegeera weweerabiranga abazadde bo kubanga mbu wakula nnyo kuba kati wawasa kubanga kati olikola nnyo emirimu tunuulira kati enkeera we bwakya naye avudde mu kkomera ate yalina okutegeka mbu breakfast kuba ye mukulu tunuulira yasooka okutegeka bambi ebyenkya omuto yakazuukuka waliwo kantu wano kati yakazuukuka amakya amalungi tunuulira omukulu yabuuza era omuto onanywa juice oba kakaawa njagala bampe kakaawa omuto waagamba naye agamba yakava mu kkomera tunuulira
okuva we batuse waka wana ate omuto yanyize munyizi tetuyinza kumanya nsonga ki kati omukulu bambi kuba yali amwagala nnyo yabadde akola obuvunanyizibwa bw'okulabirira Eric yasigala bambi nanga amulabirira Eric yatandikirawo okuva abiika n'okusaba tasaba tunuulira kati omukulu yagenda mukomera mumenyi w'amateeka ono agenda okulaba ono asaba ono abadde ki omukulu yasooka kusaba kubanga Bayibuli egamba buli kintu kyonna n'okwebazanga bannange kitegeeza oba osiza Katonda n'omusaamu ekitiibwa kubanga y'omugabirizi aba akugabiridde buli kyakulya kyofunangako access kimanye nti Katonda yaba akikuwadde olaba ne Yesu yasooka kwebaza n'alyoka agabira abantu tunuulira kati omukulu yabuuza omuto kyokyuse wafuna omukyala tunuulira kale biri awo ebityo ebityo waliwo gwenda gwe nnina ali eyo kati omuto jjukira talina nnyo Katonda ayogera bw'alya bw'atyo alina erinnya nti ye bamuyita Saala kati pulaani zo ziri zitya gy'ali kati ate pulaani kitya ebyo tobyeraliikirira nnyo tunuulira omuto ye Eric aya kati ate gwe pulaani zo ziri zitya nze kasita nva ku church famire yange nemba nfunye mulimu kukola noyewuunya church kati n'omubulaza omukulu yali amanyiriddwa okubeera nga mumenyi w'amateeka kati no bajja bambi ku semitale oba mu limbo okubeera nga bakyekinga ku maama kubanga omukulu yali mukomera mu kaseera we baziikira maama we kati yasobola okujja bambi aleete ebimuli ku ntaana kubanga teyaliiwo mu kaseera maama we yafiira njagala wekkaanye nnyo kasitaava wana ayagala kyaki famire nakukola naye asoose kyaki kitegeeza Katonda amuwa ekifo ekisooka mu bulamu bwe naye ate lwaki baba bamusibadde eni waabanga muntu atya Katonda tunuulira njagala wekkaanye bulungi nnyo kati yalowooza ebirowoozo byadde emabega bambi anti munaye myaka 5 gimaze mu kkomera naye sinza kikkiriza nti maama yagenda yandekawo atyo bulijjo yakolanga nnyo okulaba nga tubeerawo yawulira muli ennaku musajja wattu Ryan anti nange nzijukira akaseera we yankwatanga omukono ne tuseka naawe anti munaye byakujjukirwa era bisesa naye ate bulumiriza n'okunkaabya anti yampisangawo mu kaseera akaali nga akakaluba okimanyi nga bulijjo yatusabiranga ye yali maama asinga ku lwaffe mazima yasabanga nnyo ku lwaffe mulabye Bayibuli eyogera mu ngero 22 olunyiriri lw'omukaaga nti manyiizanga omwana mukuba eri okuta Katonda waalirikula talirivaamu kubanga omwana omusirusiru avumaganya nnyina ate omugezigezi yasanyusa kitaawe kati maama yalina obuvunaanyizibwa obusooka okutendeka abaana kati Eric waliwo yamukubira essimu yasobola okuvaawo tayagala agikwatira awali brother we tunuulira bamugamba ki alina obuntu bw'ayogerayogerayo nomwatayagala tuwulire nange bukya nnemye okuwulira naye ng'alaga alina communication gy'aliko bali ku limbo waliwo wali gwendengera gwe bayita nguyeni gwe baaziika tunuulira sajja wattu bambi olinayo ekyokola kyonna ba tugende ku kanisa aba akyali oba kyanyuma waliwo emmotoka eyajja nzirugavu Eric yagiyingira ngalaga abadde abamanyi basimbula busimbuzi naye nga oli yasigala takitegedde n'agamba kiki kino abadde akyamugamba nti ketumaze wano 5 singa tugenda ku kyaki yasigala tabitegedde n'agamba emmotoka yajja Eric yagiyingira ngalaga abamanyi naye amazima teyakitegere n'agamba kiki kino ng'Eric aleka alina ebintu byakola bitategeerekeka twamulabye nga nabayogera nabo baagala kumuwana mirimu tunuulira yavuga emmotoka musajja wattu yakomawo ewaka waka wambi owalaba walungi kitegeeza tebali bubi nnyo kimala musajja wattu yajjayo Bayibuli musajja yalokokera mu kkomera ababulizi b'enjiri ababuulira enjiri mu makomera mbatumidde nnyo Mukama bampeera omukisa
fe abalaba final exit bannaye tukimanyi nti enjiri Mukama agituusa n'abali mu makomera ne balokoka. Kati musajja wattu Ryan enjiri yamusangira eyo mu kkomera. Yoli gwe baagoba we twatandikira emyaka 5 bambi ujjamusanga eyo mu kkomera. Bamubuulira enjiri nakkiriza n'alokoka. Kati yakyuka yatereera. Yensonga lwaki Detective Johnson yabadde amugamba nkuyozaayoza olwokubanga wavudde mu kkomera saagala kukulaba nga okomyewo nate. Kati no bambi alina gye we yadda awalala. Tunuulira naye ng'ebirowoozo alina bingi. Tunuulira musajja wattu alina ennaku emukwata. Alina ekifaananyi kye yali atunuulidde wano kati waliwo yamutunuulira. Dennis nsanyusa okulaba. Anti ndi bulungi. Ndi musanyufu okulaba ng'ozze ku kkanisa. Ali Eric yaaliwo ali yetasobodde kujja. Naye ndi musanyufu nti baakutadde wavudde mu kkomera. Nange siyinza kikkiriza nti kyaddala. Naye weebale nnyo olw'engeri gy'obadde obeererawo Eric ne famire yange bambi okutwaliza wamu. Nedda ekyo mbadde nkikolerera abantu bangi. Naye maama wo bambi abaddewo nnyo. Naye mbadde nkusaba singa ofuna akadde ku lwokubiri waliwo youth service ku kanisa. Ojje obeerewo. Kale ku makya kijja kumbeerera kizibu naye luba lwaggulu nja kufunayo akadde kijja kunsobozesa. Kale ssebo era naffe tubeerayo lwaggulu. Kati Dennis amwaniriza Ryan ajja olweggulo ku lwokubiri ku kanisa. Kati bano bamubuuza owulira otya bulungi. Ondabikira nga atidde. Ate singa seetegese nandibadde ndi wano. Kale katulabe oba weetegese. Kale kasa tuyingira mu nju omanye ekyokukola. Balina ddirumu gye bagenda okukutula. Tunuulira kakati baamuwa. Gwe kasa tuyingira mu nju mulage ssente atulage product fenga ekintu nga tugenda. Kasa osanyuka naffe nga tusanyuka. Tusanyuse naffe nga tukusanyusa. Olinayo ekibuuzo kyonna nedda. Eric yakwataganye n'abayaga n'abayaayi mu balina bizinesi ze bagenza okukola. Tunuulira. Ho omanyi sitaani waabeera ye mulimba mubbi munyazi mutemu omulimu gwe gwakubba kutta na kuzikiriza. Kakati bakonkona bagenze ku munyago. Tunuulira. Baali babasuubira bayingira ne Eric naye kwali ku ttiimu. Ani oyo gwe muze naye? Anti mukozi wange mupya. Kati tuze kula business oyogera tutambule. Kebera awo olabe. Babanda bayaga baganda bange. Ninga gwe mmanyi olina erinnya. Tunuulira. Mubanda ayagala kumanya linnya lya Eric. Eric aganya okulyogera. Olina ssente naye? Ssente nzirina. Soko zirabe. Kabando yakalyawo. Wakalyawo n'abawa mu maali. Bakebererwa maali ya ddala. Enjaga. Baganda bange tunuulira. Nono yajja abaloba kasi yeye. N'abala. Nga kaaki. Kati ono omubanda awulira nga kimunyiiziza okuwaayo ssente ze. Buli kintu kirina kiri bulungi. Kati gwe baalaba nga kyekyo yajjayo omundu. Bannaye tosaaganaawe tosaagera ku bulamu bwaffe. Musirike. Emundu zammwe mwenna ku ttaka. Bano ababanda we batyo munnaye okutegeera kwabwe bwe kutyo okubeera. Mwenna mbaagala ku maviivi gammwe. Sigenda baleka kuva bano mmwe. Sirika n'okusirika yajjawo ssente ze. Omubanda kyayagala ayagala mbu atwale enjaga ate ne ssente ze addeyo nazo. N'agamba bali banne basooke bafulume bagende mu mmotoka. Bano abagambe kwebakira ddala wansi ku ttaka. Kaakati bwe baamala okufuluma tunuulira bwe baamala okufuluma mbu bizinesi bwetu bwegenze. Babbi enjaga naye ne ssente zaabwe bagenze nazo. Basanyufu kyekyo. Olabye bwekyo bwe tukikola bagamba Eric. Olaba obadde weetegese. Obadde otidde naye mwana olinamu obuvumu olinamu ku mutima omugumu.
kitegeeza Eric abalwedde mwana oli mugezigezi gwe kati yajjayo ssente zonna baasanyuka. Tunuulira bamutemera enzize ez'obukozi yakozedde omulimu gwe basanyufu. Tunuulira motoka yaabwe yeeyongerayo bwetyo. Eric yayingirira ebintu weebityo. Nabagamba mwabagana okulokoka sitaani ajja bakozesa agantu gonna g'asobola okukola kubanga ye mulimba era mubi. Kati bw'atyo bw'ayagala abantu babeere. Tunuulira ayayayayaya wakoze omulimu gw'amaanyi nnyo leero. Alina ababanda bamuwa ku njaga bw'ejja kumuyamba okukakkana kako akatwale kajja kuyamba okubeera nga weebeesabeesa. Ettokeni yakumusiima omulimu gwakoze ogw'amaanyi leero. Tunuulira Eric yayonooneka niwoomulaba talina kwagala kumala eri muganda we. Sitaani bw'omukkiriza n'akolera mu gwe akwambaza embalaazo zonna obadde wa ssebo. Siri mwana muto nti ondabirira gwe nsobola okwerabirira. Lengere we yagamba mukulu we muze siri mwana muto musobola okwerabirira. Newaza Katonda ku lw'abato bange munnaaye bo banzisaamu ekitiibwa kye mbagamba bakiwuliriza. Mukisa Victor ne Shadraka Miracle mbatumidde ne Amos mwenna mbatumidde bato bange mwenna. Bambi Eric byatandise okuyingirira akutta amakubo ga sitaani naye ng'alina ogusungu ku mutima. Alina ekintu ekyamwambala ku mutima gwe. Alina emigugu gye yeetisse ye. Kati gye yemuleetera okukola bino byonna yakkiriza sitaani akolere mu ye. Yajjayo ku njaga gye baamuwadde n'agitunuulira. Ayagala alabe oba atandika nayo kubeera mbw'aginywako mukakanya ebirowoozo. Eric yakwatagana atya ate n'abayaaye. Tunuulira kati agenda otunuulira ku ssaawa ziri emu dakiika 4 naye nga waliwo amusindikidde message ayitibwa Saala naye nga yatugambye mu omuwala gwa planning okubeera nga awasa. Tunuulira Eric obulamu bwalimu banaye yeetaaga Mukama yekka byanaamuyamba. Yobola bakugamba ebikulemeredde bikwase Mukama. Just believe in him and make a decision of following Jesus Christ, the Lord of Lords. Brother wange Raphael bw'atyo bwe yayogera wokulira. Tunuulira kati omukulu bambi asigala afaayo okutereeza ku nju. Bambi nyambaako alina kyamusaba okumuweereza yakimuweereza naye ng'alaga ali mu bwangu alina gyadda. Weebale nja kubanga nkomawo gye bujja. Mukulu takyategeera mutowe kati bambi afikisinga ettaala lyasobola okwaka. Ngere omanyi omukulu w'abeera. Yagambye ku muto munaye gy'afa yamugambye takyali muto mbw'amulabirira yaba amanyi gy'ava. Kati ono bamuyita Eric yajja ne Saala basisinkanye mu restaurant emu. Tunuulira njagala otunuulira ennyo wekkaanye. Waliwo ebifaananyi wano portraits ezaali zakubibwa ne aba artists abamanyi okusiiga ekifaananyi. Tunuulira waliwo n'omusunyi w'endongo yasuna kajjita ka music ng'asanyusa abazze okudigida mu kifo bwe kityo. So waliwo n'omuliro gwe baali bakumye wali eri okuwugumya ababa bazze. Tunuulira music yasigala atambula nga ne waitress waleeta ebyokubeera nga ebyenkatika bituukawo nnyo. Tunuulira gweokola bukozi order ne bituukawo. Yababuuza mulinayo ekira kyonna kye mwandyetaaze. N'amubuuza oba yena obaona alina nga si kyekiriwo ennyo ekyamaanyi. Kati Eric ssebo bw'aba n'abantu b'awaweeru asanyukako n'okusanyuka naye abantu be bennyini babeera nabo ewaka abamunyiivu. Sitaani bw'atyo bw'abeera abakwagala akuleetera n'oba mubi gye bali. Tunuulira batandika okulya. Kati mukazi wattu Saala si musanyufu simanyi lwaki. Ekifo kirungi kyondesemu.
mbadde susuubira nti oyinza okukibanga okisobola onjerega kale tofaayo okunyonga newenkulese leero ku restaurant ey'amaanyi. Eric abadde talina bulungi ssente. Brother we ali atya? Ali bulungi. Bamusiba naye okuva weyavudde mukomera mulabe alina enkyukakyuka. Nenze kyemmanyi nti ayagala kuyamba. Era kyemmanyi nti we yali mukomera Mukama Katonda yakyusa obulamu bwe. Anti gibadde emyaka 3 nga nsuuliridde nnyo kati nga neerabirira so nayiga okwebererezaawo nzekka sikyamwetaaga nnyo. Ono Saala tekyamusanyusa. Kati no wobeera n'abantu nga Saala nga baagala abantu bo oba olina omukisa bannange. Tunuulira Eric guweza omwezi mulamba nga tuli ffenna kati ntandikisa okutegeera nnyo kituufu. Kyogamba oyagala kati oŋŋambe nkuwase? Nedda si kye mbadde ntegeeza. Kyenjagala okutegeeza nti kitanga ayagala kulaba. Eric yanyiiga. Mbadde nsuubira restaurant eno efumba bulungi oyagala bakwongera endala si byakuŋŋamba kugenda laba kitaawo. Anti nedda nzikuse ekiba kyekyo bafunye obutakkaanya. Kakati omuwala ono ayitibwa Saala mukyala w'amagezi ekisooka muwala mulokole. Kati nno ayagala Eric agenda alabe bazadde be. Ate n'ekirala ayagala kutabaganya Eric ne brother we naye Eric munyiivu. Brother we lwaki bamusibamu emyaka 5 kwejo 5 myaka 3 gyonna abadde amaze nga takkirizibwa kumulabako kyamunyiiza. Kati waliwo emmotoka za poliisi zetwalaba siki zaayimiriza Eric ne Saala. Banaye kansubire kijja kuba kirungi. Lwaki batuyimirizza? Anti munayi nina okubeerako kyentereeza. Tunuulira Eric yavaayo. Ofiisa nga asembedde. Eric yeeraliikiridde kiki? Omanyi lwaki nkuyimiriza? Nedda simanyi. Omusolo gwo guweddeko. Bannange. Anti mbadde sikirina kifaako kugenda kuguza bujja. Leeta ndabe ku license yo ndabe obanga oli muntu ow'obuvunaanyizibwa afaayo okusasula omusolo ate nga olina license wano. Ate ne yasikayo bambi driving permit ye. N'awaayo ebimwogerako. Kati yalaga street waasula nga yeeyo. Okay. Kale. Tujja kuba tulabagana enkya ku makya. Nja kubanga nsigala nkyavuga waneeno nga nkyamonitalinga ebigenda mu maaso. Kino kibadde kyaludde okuba Eric abadde yeeraliikiridde nti kirabika poliisi bamunoonya kubanga muyaga yafuuse muyaga. Kyamusa Katonda yamukwatirwa ekisa. Saala teyabimanya nnyo Eric byakola. Kati no Saala mukyala w'amagezi ayagala bagende balabe kitaawe. Ate n'ekirala ayagala Eric addemu akwatagana ne brother we. Naye nno Eric munyiivu tayagala brother we ate ye si mwetegefu kugenda kusisinkana taata wa Saala. Tunuulira babiyita mbu bya kiyaaye. Abalokola abali mu byekiyaaye kama abayambe muve mu katemba wa sitaani oyo mulokoke. Tunuulira anti weebale nnyo ku lw'akawungeezi konsobozeseza okubaako naawe. Saala yaganda ebintu ebyambiyoni se bayagala basooke balabe bazadde be. Tunuulira munaye kyawandika mu kitabo ekyokuva ssula ya 2 olunyiriri lwa 12 nti kitaawe n'ennyoko obasangamu ekitiibwa olw'eno ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Ate Bayibuli eddamu n'ekyogera mu kitabo eky'Abefeso ne mu Bagalatiya ne mu Bakolosaayi. Katonda atubanja ffe abaana okwagala abazadde baffe okubasaamu ekitiibwa. Tunuulira kubanga ke kabonero akakiikirira ffe tuli baana ba Katonda. Oba tosobola kussaamu kitiibwa muzadde we ali ku nsi kitegeeza ne muzadde we ali mu ggulu kitaawe w'omu ggulu tosobola mussaamu kitiibwa. Kati yagenda atunuulira enjaga eno n'agamba naye singa mu bwa poliisi abadde akyekinze teyandisanze na njaga eno tebandinsibye nnyo. Yajja n'akasuulayo akayaga ako. Tunuulira katudde ewaka ku lunaku olulala musajja wa Turayan. Tunuulira yali alina byakwasaganya ewaka. Okuva bwe yava mu kkomera afaayo nnyo okulaba nga waka wongera okutereera. Kati no yajja alinye eddala naye nga tewali amukwatiddeko. Tunuulira sajja w'amaanyi nnyo okuva ge bamusiba mu kkomera mbu obulamu bwe bwakyuka. Mukama yatereeza obulamu bwe era olaba nga musajja wa ddembe nnyo talina buzibu. Yajja asooka atereeza ebitateredde waka wano.
tunuulira. Omanyimu abaagala okufumbirwa, kalakita gy'oba osooka okunoonya mu muntu ye God fearing kalakita. Sooka olabe oba atya Katonda. The best husband y'omuntu atya Katonda, ate nga the best wife y'omukyala atya Katonda. Ne waba alina weakness naye nga atya Katonda, buli wamanya nti kyabadde ng'akola Katonda takisanyukira ajja kutereera. Naye omuntu yenna nga tatya Katonda, anti bawasa bulungi, alina hips, alina akabina, munnaye basaasidde mmwe abatunuulira ebyo. Kubanga ne Petero ekisooka etugamba tutunuulirenga omuntu w'omunda, the inner beauty. Weewaawo tunuulira. Yajja akyusekyuse wuudu ali munda muno, atetenkanya oluggi alaba olusinga okubeera nga luli fitting mu kisenge ekimu, n'okupima bw'apima musajja wattu. Katwadda mu kyaki waliwo omuyimbi wuuno alina evvoko. Tunuulira. Ayayaya bannange, wulira. Unending love, it is amazing grace. Endulu zaavuga n'engalo. Baakuba engalo bambi. Kwa era ayimbye bulungi. Muweereza wa Mukama. Anti mu savisi ya leero tulina omugenyi. Dennis yajja ye programu omukulu. Era ayagala atubulireko obujulizi bwe. Leka tumwanirize n'essanyu. Ye Dennis yakulembera programu ya wano. Ate ndo bambi amumanyi. Tunuulira. Ryan yasituka n'abagamba muli mutya mwenna. Zibampita Ryan. Nina omukisa okubabulira sitole yange leero, era bwe bujulizi bwe nnina. Ku lw'okutyatyamu n'okwerabira nabiwandiise wano nneme okubyerabira. Ndi musanyufu ku lw'omukisa gwe mumpadde okuwa obujulizi buno era ekisa Mukama kyandaze. Mu famire yaffe tubaddemu nze ne muganda wange ne mmange. Maama yafaayo nnyo n'agezaako nnyo ng'ayagala tukule mu mpisa ey'okutya Katonda, nga tutwalanga ku kkanisa bulijjo. Newankubadde yagezaako nnyo nze nabigaana saafangayo. Nalina amalala nga ndi mujeemu muzibu. Mu kaseera kano nali manyi buli kintu kyonna nkitegeera, seetaga kuwabulwa. Era nga kyo kye nali neewali erinnya lye neewanze. Okuva ku ebyo natandika okufuka omuntu ow'ettabu atassa mu bantu bonna kitiibwa nga ndi mumenyi w'amateeka muzibu. Kati natandika okuyingira mu bamenyi b'amateeka nga tudiringa mu b'enjaga. Nga sinzala kuyinza kukitegeera nayingirayo ntya. Nagenda okwetegeera nga sikyetegeera nzaani. Naye olw'ekisa kya Katonda bansiba emyaka 5 wadde baali balina kunsiba myaka 10. Kino nakiyiga nti bulijjo mbadde nziruka Katonda naye nga bulijjo Katonda abadde andagakisa. Naye ntegeera nti bulijjo mbadde mudduka naye ng'emikono gye agyanjuliza nnyo okunfuna nzire gy'ali. Awo neenenya ne musaba nsonyiwe. N'ensonga lwaki ndi ne wano leero. Sikyetaaga kudduka busungu. Kati ndi kitonde kijja mu Kristo Yesu. Njagala mpeereze Katonda n'obulamu bwange bwonna. Yankyusizza nnyo. Era neebaza Katonda kubanga mpadde n'omukisa okubabulirako sitole eno gye mbabuulidde. Amen. Bayibuli eyogera mu munnaye. Bayibuli ekyogerako mu Bakolinso 2:5-17 nti omuntu wakkiriza Yesu Kristo afuuka kitonde kijja, ebyedda nga bigenze. Ngondo we yabadde annyumiza nti ebyedda bwebanga tebigendanga mu ggwe ng'okyeyisanga be wali, then oli kitonde kijja. Yenene ne Kristo omulina. Webanga oli mulokole naye ng'okyeyisanga be weeyisanga nga tonnalokoka, then kye neebuuza oli kitonde kijja ggwe munnaye tonnalokoka. Repentance kitegeeza kukyusa bikolwa byo n'olyokodde eri Katonda. Turning n'oleka amakubo amabi. Service bwe yagwa buli ayogera ku bujulizi buno bannaye. Bubadde bujulizi bw'amaanyi nnyo. Kati Saala yajja gy'ali n'agamba njagala kwanjulire. Nze Saala. Oli mukwano gwa Eric nti ya. Siyinza kumanya kubulira ebyenkana wa kunze. Tambulidde bingi ambulidde bitono. Anti nze ne Eric tubadde ffenna kumalanga mwezi mulamba. Naye obujulizi bwe bubadde bw'amaanyi nnyo. Kyewuunyisa nnyo okulaba engeri Katonda gye yakyusa obulamu bwo.
a bunch of us that are going to be going snowboarding. naye ku lw'omukaaga waliwo kasemina ketulimu ka youth camp. And if you don't have any plans, Eric ajja kubanga naye agenda oba tulinayo pulaani endala badde nsaba tugende ffenna webale okunnyaniriza nja kutundira ku sikedu yange ndaba banna abanina obudde naye nange nandikyagadde nnyo nsobole okubeerawo kale kiba kirungi nnyo nga nkulabeyo ku lw'omukaaga. Ono Saala n'abagambye muwala wanjawulo bambi awulira ng'ayagala Eric ne muganda we batabagane. Tunuulira kati olunaku olwo lwatuuka bambi Eric agenda kubeera nga waliwo ka kampu ke baategese. Kati nno Eric ne mu kyaki agenda naye nga Eric yayingirira ebidraga mubaaya beeyita ababandana n'obasaasira n'ogamba muka basaasira omulembe guno ogwonoonese mu babandana ne bayiya n'ennyimba. Bannange tunuulira kati akulembera abavubuka yabagenda bagamba tugenda ffenna bannange naye nga tetunagenda tusooke tusabe. Mukama tukebaza ku lw'obukuumi bw'otuwadde mu kkubo tukusaba otukulembere mirembe era waleme okuba wakosebwa. Amen. Baasanyuka bambi manyi buli kintu kyonna kiyiringisenga ku Mukama. Sooka ng'osabe Katonda akukulembere kuba Katonda yatukulembera ffe abalaba ekitabo kya Yobu. Katonda atuzimbako olugo olwo leero tukuuma. Kati baba bagenda waliwo yakona Eric nga tagenderedde. Eric ayagala kulwana mbwonkoona otya naye nga bambi oli tagenderedde nawe muganda wange okakkananga naawe. Tunuulira Eric yayonooneka. Muvubuka agenda ku kyaki naye n'agenda ne mu njaga. Agenda ku kyaki wuuyo naye alina obusungu ebikadde mu ye tebigendanga. Tunuulira batandika okusikeetinga munnaye mu ice ono ne busiketibooti bwabwe. Tunuulira batandika okubeera nga beekasukira wano omuzira. Tunuulira waliwo agudde noono bannaye essanyu baliwulira. Kati Eric asanyuse. Eric abadde aludde okulabako ku ssanyu bweriti naye nno Saala munnange amuleetedde essanyu. Tunuulira batandika okusikeetinga mu ice ono. Njagala wekkaanye kati mmwe mwenna bambi abagamba tuli balokole naye nga mukyeyisa mu ngeri gye mweyisangamu nga we mwalinga okyavuma abantu okyakola obwenzi okyali muyaayo oli mukumpanyo olimbalimba abantu oli ku mirimu gyeyo gwalimba oli makanika akanika ebintu ebitaliiyo wobba ebyuma by'abantu oli musawo abba eddagala. Kyeneebuuza ebikadde biba byagenda ebikadde mugoyola nga bikyalimu. Baganda bange tonafuka kitonde kijja deni. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza Yesu Kristo afuka kitonde kijja ebyedda nga bigenze. Kati no baafunayo ne time ey'okufuna ekyokulya. Tunuulira basanyufu. Tunuulira Eric yatunula musanyufu ali wano ne Saala. Tunuulira Eric asanyuseemu naye ng'engeri gy'asanyuka munnange tetegeerekeka kimala. Kati no Saala yamutunuulira baafuna akadde akatuula waneeno. So baganda bange era Bayibuli eyogera nti nengamba mulonda omukulembeze musooke mulabe omuntu alina erinnya eddungi ateeka kubanga omuntu alina a good reputation obanga tasobola kubeera nga avumaganyizibwa obanga erinnya lye teriswaza Kristo ku kitundu. Naye baba balonda abakulembeze mu makanisa ennaku zino bafa ku kusoma ku ssente z'alina naki tebafaayo nnyo ku nsonga ezimu Bayibuli zoyogerako. Teka kuba musajja wa mukyalo omu nga n'abaana be basamba Katonda ekitiibwa. Kati waliwo kasiketi gwe kaakuba kati ono bambi yakola ensobi ono n'agwa. Eric yanyiiga gwe yatandika kumukuba bikonde n'atandika omukuba oli musiru okola otya kino. Banaye nawe leka kukuba omusajja oŋŋamba otya okukakkana nawe Eric ebadde ensobi etya gwe oŋŋamba otya muzikakkane gwe muli babi nnyo muŋŋamba mutya nzikakkane mwagala nkose siyinza kukakkana ate mutunula ki. Banaye akubye omuntu ebikonde n'engoli abadde tagenderedde. Tunuulira Eric anyiize nnyo akubye omuntu ate nga nyigidde ne brother we mbulwakuba amugambye okukakkana mbwawagira oli amukoonye. Bambi musajja wattu gwe bakubye ebikonde yawulira bubi. Kati nno
tunuulira Eric yanyiiga ne kampu agambye seeyongerayo. Sitaani akoleramu Eric, emyoyo emibi gyonna girimu Eric egy'obusungu. Kati Saala yajja. Eric twogere ku ki ekituuseewo leero? Sirina kyakwogerako. Kale mbadde manyi oyagala kunkuuma nga oli olaba abadde agenda kunkosa naye tagenderedde. Okakasa ebyo tebibaddewo ebityo gwe. Eric, nze otandise okunsobera onyiiganyiiga. Olina kyoyagala okungamba kyonna ku kino ekituuseewo leero? Njagala kukuyamba. Kunyamba? Oyagala kunyamba? Ekiki gwe ne muganda wange temwagala kunnyima, muleeta bulesi bizibu gyendi. Bannaye Eric anyiize. Onajja n'olinnya emmotoka oba tojje? Nedda sijja kugirinnya. Nja kujja n'abavubuka edda. Kale batojja bireke. Eric, sitaani akoleramu Eric. Amalala gonna, amampati, mukasunguwira byonna birimu Eric. Kati nno yayize okulimba ate nakola n'abayaga. Sitaani omugulira olugirimu asigala akufuula muddu gy'ali. Ofuuka kalogoyike nga buli mirimu gy'ayagala okukola agikolera mu ggwe. Anti munayo n'asonyiwa ku kino Eric muto wange kye yayisizza. Anti naye si buzibu bwo. Siyinza kutegeera gwe kuva nava mukomera bulwengezako muyamba neesamba bwesambi. Muweeyo akadde. Osanga akadde wekanaayitawo anaaterera. Anti saagala ayite mu byempiseemu. Anti engeri Katonda gya pulaninga si engeri getupulaninga. Era Katonda ajja kumuyisa mu ngeri endala amuleetera okukakkanira erinnya lye. Tunuulira. Dennis bw'atyo bw'agambye Ryan nti akakkane Eric Katonda ajja kumuyamba mu pulaani gy'alina. Waliwo akaana akato ke twalengera wano. Tulina amaka agamu ge tulimu. Kakaaba. Tunuulira. Tino Saala yakomawo ne skateboard. Si musanyufu. Bannange muli mutyamu. Kati akato kamumanyi kamwagala. Ajja akasitule. Manyi Bayibuli egamba nti mukisa abakkiriza abato mu linnya lya Yesu. Kubanga obwakabaka obwa Katonda munaye bulinga obwabo abato. Tunuulira. Akatebe akawamata ne katandika okunywa kasanyufu. Batandise dda n'okayigiriza ebintu by'obwa Katonda. Famire eno etya Katonda. Tunuulira. Saala si musanyufu. Buli kaseera Eric ayongera kumutabula. Kati nno aba akyakutte giraasi yamusumatuka n'egwa. Bannaye yeewuunya. Bagamba Saala abadde ki? Yatandika okulonda giraasi. Obukunkumuka obugudde wano okubulonda. Buli kimu kyonna kiri bulungi wano eno. Buli kimu kiri bulungi. Just mbadde ebirowoozo bintutte ne kinsumatuka ne kigwa ekikopo kino. Eric aliwa. Anti munaye tubaddeyo ku kyaki naye tutalabise naye. Naye banaye Saala buli kimu kiri bulungi. Lwaki ombuuzizza ekyo ekibuuzo? Kubanga nkulaba waliwo ekikutabula ggwe. Kubanga nze mukulu wo. Tunuulira. Saala jjukira. Katonda yekka yasobola okulokola omuntu. Nze nkweraliikirirako gwe Saala. Kubanga kirowoozo ojja kulumwa. Nze ndowooza kizibu gyali Eric okutereera saawa zino kubanga mu Luganda bwe yasibwa mu kkomera ya myaka 5 gyonna. Kati n'amanyiira okubeera yekka bambi. Saala weegendereze. Saala awolereza Eric mbu bambi kirabika embanga ly'amaze ng'ali yekka yamanyiira kubeera yekka tamanyidde kuba na brother we. Musaala ayagala atereze Eric mbu amanyi mbu Eric ajja kutererera ku ye. Saala wafuuka ddi Katonda gwe Saala nkubuuza wafuuka ddi omulokozi mbu Eric ajja kulokokera ku ggwe. Tunuulira. Kati nno Ryan yatandika okuwuliriza voicemails. Anti munaye wangambako ku by'okunoonyeza omulimu ninayo amawulire amalungi. Endala nayo yajja. Anti ndi eno ku dduka ekitereke kye watumya kituuse. Endala nejja. Anti nkubidde okuva mu nju ya Miss Bridges. Maama we alina bye yali yaleka. Jangu n'amulagirira ne room n'ennamba w'abaakuba. Tunuulira. Kati ne yasembayo yakwata nnyo ku Ryan. Zibadde messages 3 n'agizzaako eyo ey'okusatu. Anti munaye nze mbadde looya wa maama wo Miss Bridges. Maama we alina bye yali yaleka wano eno. So n'amulagira ku ssaawa
ne room ne street wabamusanga eyo yagiwandiika kitegeeza mu zino zonna Ryan yeetegese kugenda voicemail esembyeyo kati voicemail ne namba yange bwetyo bweriwo okuba namba yange nga teriiko oleka obubaka wenkomawo mba nsobola okubusanga anti munaye webale kujja Miss Bridges abadde akusubirira era akulinze bamuyisaawo obutereevu tunuulira Miss Bridges yali gyali nnyo yero wa maama we omugenzi kati hey nsanyusa okulaba kirungi nnyo osobola okutuulako anti kimbeereddemu kizibu okuzuula waneeno naye maze nenzuulawo era nebakera nti bange bendagirira gano bangamba kibabeerera kizibu okujja tunuulira anti naye mbadde roya mamawe okumala ebbanga gwavu naye yali mukyala mulungi gyendi tunuulira naye alina ebintu byali yaleka wano naŋŋamba nti mbikulekeranga ggwe Eric sorry gwe Ryan waliwo kagondi kali wano kyekiri munda muno nze ndowooza nja kankuweeyo akadde obisumulire gwe mwennyini obyetegeerere kuba sibimanyi twala akaddeko tunuulira yakatunuulira nagamba obaka kikano ono ye roya wa maama waabwe yagenda okutunulamu nga waliwo akasente yeewuunya kati agenda okukebera muna nga mulimu bayibuli kyekirabo maama kye yawadde omutabani nga tannafa kati nno nange nina bayibuli mange gye yampa njagala okukamala ate nina n'endala kitange gye yampa nayo njagala okukamala okitegeera sadde bangaho bampa ekigambo kya Mukama era nkirina mu bujjuvu tunuulira kati mwalimu bbaluwa maama gye yali yawandiika anti Ryan oli otya anti bw'oba osoma bbaluwa eno kiba kirungi nti ovudde mu kkomera ekisooka njagala okugamba nti nkwagala nnyo we nawulira nti weenenya n'olokoka nodda eri Katonda tomanyi ssanyu na mirembe gyajjula omutima gwange ejjo nagenzeyo eri omusawo naŋŋamba nsigazeyo emyezi mitono gyonna mbyoka okufa naye sikweraliikirira ggwe naye neeraliikirira Eric kubanga muto ate ali yekka nsaba omusabirenga era omuwe ekyokulabirako nkulekeddeyo obusente butono nnyo si bungi naye mmanyi bujja kuyambayambako ekisinga obukulu kyenkulekedde ye Bayibuli yange tekiri ku bimbeera nkalubo gy'oyitamu naye kyomumanyi wonasoma Bayibuli eyo ojja kuzuulanga ekyokuddamu beera mu bulamu ng'oli mukkakkamu weereza Katonda era kyemmanyi mu lunaku lumu tulisisinkana mu ggulu kyoba omanyi nti akwagala ennyo yenze maama wo kati Ryan bambi yawulira ebigambo bino yakkakkana yawulira ennaku ng'emukotte amaziga gaamuyitamu mbwe essanyu lyabula okutta maama we yawulira nga mutabani we yali yalokose kati Eric yajja nasinkana ababaaya bano naye waliwo abakuba ebifaananyi tunuulira n'emmotoka gye bakozesa n'agikuba ebifaananyi n'akuba nga bamuwa emmundu Eric tamanyi Eric kyava akwata emmundu n'agiteeka emabega tunuulira Eric yasigala asiba akolagana n'ababaaya bano bamukuba ebifaananyi ye tamanyi ne bayingira emmotoka tebamanyi tunuulira bayingira bano mu maaso Eric n'ayingira emabega sajja era n'abakuba ekifaananyi ne batunula emabega okutunulako Eric oba ayingidde bulungi n'abongera ekifaananyi ekirala tunuulira bo tebamanyi abakubye ebifaananyi abaagazaaki tunuulira kati Ryan abaavuga waliwo yamukubira essimu alo nze Ryan ono Detective Johnson muganda wali mu katyabaga tekiŋŋwanira kubuulira bino byonna sikkirizibwa naye nva bakuba ebifaananyi n'amulagira gye bakutte abalyaga bakwataganya ne Eric yanguwa omutaaso omugye mu mmotoka eyo kubanga gy'alaga bagenda kubakwata yanguwangu osobole okujja muganda wo mu mmotoka eyo nga si kikeerezi kubanga bagenda ku Jackson Street kale ngenda mukubira bambi waliwo Detective Johnson n'abagambye musajja mulokole
kati bambi ayagala kutaasa Eric ku lwa Ryan. Kati yagezako okubira Eric essimu. Eric yagaana omukwata, yamuswitchinga buswitchinzi off. Nawe Eric bino biyamba gwe bambi. Tunuulira. Guno omulimu tubale tugulindiridde okumala ebbanga teri kusaaga, okitegedde? Babayaga bayongera okufalaasira Eric. Yagenda okuddamu ogikubako nga baaba tekyayitamu. Tunuulira, yavuga emmotoka kusinziira ku ndagiriro Detective Jenson gy'amuwadde. Tunuulira nga bambi ayagala ataase. Kubanga munaaye ayagala nnyo brother we. Nga nange wenjagala bato bange gwe kati no yajja neyekiika abayaga mu maaso. Gwe kikyokola kati ne bamumanya atajjukira. Gwe bayagala bamukube ono mutendeke kubanga naye yali muyaga ate bano bebayaga bennyini be yali akolera. Kati bayagala omukube essasi. Eric yeteekawo bapanchi. Tunuulira. Gwe mulundi ogusooka Eric lwalwaniriddeko mu muganda we. Akola ki wano ono okutuyingirira mu ddiiru? Tunuulira. Kati bamukuba panchi abayaga baaliyiga ne basimbula ne bagenda. Tunuulira. Nga balaba mu ddiiru ono abayiwa ku ddiiru gye bagenda okukola. Tunuulira. Naye nga Eric kyatategedde nti bamutaasizza kugenda kusibwa. Kubanga evidence ebadde yonna weeri. Information we yalinkinze netuka ku Detective Jenson n'agamba bannange n'abataasa lwaki onnemeralemerangako kwataasa bulamu bwo. Eric njagala kuyamba ki? Lwaki odduka Katonda mama ne taata we batulekawo nga goli mukomera mama nanfaako Katonda yaliwa nagezako kumusaba Katonda oyo nga teyanyamba waba wakunyamba kikeerezi yakeerewa dda. Eric munyiivu anyiigira Katonda nagamba kasogoba Katonda mu nsonga zonna. Katonda avaawo n'obulungi bwe bwonna. Kati Sitaani n'akuyingira n'obubi bwe bwonna, bwe busungu, kwe kubula emirembe, bwe malala, bye birowoozo. Ate nga Bayibuli egamba mu Matayo 10:28 nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange naabawo okuwummula. Eric agaanye emigugu gye awulira akyagyetaaga. Mulokole ebikulemeredde bikwase Mukama. Brother waffe bw'atyo bwe yatugamba. Ate nga akayimba akasobola n'okasanga ku YouTube. Kingswell Studios Natera abakozi ba music tubaaniriza. Eric munyiivu anyiigira Katonda mbulati gwe yasaba nnyo Katonda ataase maama we aleme okufa yafa. Taata we nga yabalekawo nga bakyali bato. Ate brother we baamusiba mukomera n'amusuulirira nnyo. N'anyiigira Katonda naye gwe ne wonyiigira Katonda tekijja kujja Katonda ku Namulonde ye. Katonda tajja kulekerawo kubeera Katonda mu kubanga gwe wanyiize. Era abantu bajja kusigala nga bamusaba era nga bawa n'obujulizi Katonda byabakoledde. Gwe ng'onyiiga bibyo kati no bambi yajjukira nga bakyali bato nga Ryan abaddewo nnyo ku lulwe kuvanga bakyali bato nga bakasuka amayinja mu mugga guno. Yatandika okasuka amayinja mu mugga guno bambi. Yanyiigidde ne mukulu we yagambe Saala ne Ryan takyetaaga buyambi bwabwe talaba kye bamugattako. Tunuulira. Eric munyiivu. Yagala wekkaanya sinema yaffe olunaku olwaleero. Kati no yatambula alina gyadda. Ebimuzitooweredde byonna yaganye okubiwa Kristo. Kati no yakkiriza Sitaani ayingire munda mu ye. Alina we yatuuka yakonkona. Tunuulira. Naye nga ku luno alaga waliwo ekimutuuseko ekyenjawulo kye simanyi kiki. Saala yavaayo. Tusobola okwogeramuuko? Yingira twogere. Nedda bambi twogerere wabweru. Atya munda kale mpaayo eddakiika. Ebizibu byonna yaganye Kristo jjukira y'emirembe. N'abagambye kwata ebibuga bibiri. Ekibuga ekimu kimme Kristo kiwa abasirikale bangi mu bakuume emirembe. Ekibuga ekirala kiwe Kristo olabe ekibuga kye kinaaba n'emirembe. Kubanga Yesu ye kabaka w'emirembe. Okitegeera is the king and the prince of peace. Kye kituse ku liiso lyo. Si kintu kyamaanyi nnyo. Leero Eric ayogerako bulungi. Yatuula wansi ku luno. Muwotofu. Kiki Eric abadde ki? Bana sinategeera ki. Eric. Sisuubira nti enkolagana yaffe ejja kukola. Tebijja kukola mazima sikyakutegeera. Eric ate ku luno ate kyamumalamu bumanyizimaanyi. Nsobola okitegeera kati. Nalowooza nti nsobola okukukyusa naye sisobola kukukyusa.
Sebo sala era manyimbo ye mulokoze ajja kukyusa. Kati mwamba wala bagamba omulenzi oyo ajja kukyuka nja mulokola. Omulenzi n'ogamba mulola nja mulokola kamotwale wadde si mulokole. Mukitegere si mwe bakristo. Kati no Eric yawulira nga gumusenagamba nayo n'asonyiwa byonna. Ku luno Eric yakakkanako. Kiki ekituse ku Eric? Eric bambi nsiibula ngende. Eric wandima waliwo ekikyuse ku bulamu bwe. Kwanga ali mu birowoozo kati ne Saala bwe yayingira nga laba Eric aleka alina ekikyuseeko ku ye. Naye byamusobera ebirowoozo. Tunuulira Eric byamusobera yatunula waggulu n'agamba bannaye kiki ekyenzizaako. Ne Saala gembadde nzija nga gyenzija amaanyi ate naye wuuno andekulidde. Yeesambye brother we. Ne Saala wuuno agambye munnaye ebintu ebyo sikyakutegeera nali manyi nja kukyusa nja kulokola. Mugamba omulenzi oyo ajja kulokokera ku nze. Munnaye nga brother gundi naye wuuwe baatu batandika si balokole. N'amukyusa omuwala n'akyusa omulenzi oyo. Si mwe Kristo si gwe mulokozi. Tokemanga Mukama Katonda wo. Tunuulira Bayibuli egamba ekitangala n'ekizikiza tebisobola kumikisinga. Mbatumiddeko mwenna abagamba ajja kumulokola ajja kukyuka mpola mpola. Agenda kulima nti yakyuse naye nga takyukanga. Naye Katonda gaba yayogedde naawe nti tota kutwala muwala oyo oba mulenzi oyo then kiri fine. Naye gwe okukiwulira mbu gwajja okumulokola gwe tofuukangako mulokozi. Tunuulira kino Eric alina gye yadda yatuula mu ddiiro munyiivu si musanyufu talina bigambo leero bamukubye panchi. Tunuulira kati kulino yasigayo Bayibuli. Bannaye ki ekyatuse ku Eric? N'emmundu gye bamuwadde nayo weeri awo ku mmeeza. Tunuulira naye nga yagambye brother we teyeetaaga Katonda naye tamwetaaga. Awulira mbu akoye okumuyingirira nga yabafiiriza diiro yabadde genda ovaamu ssente nnyingi. Tunuulira bali musajja wattu yali naye ava kugula ku byakulya. Bannayo amakya amalungi abuuza ku bantu. Abalokola batagala kubuusa munnaye mu missing point kubanga abantu empisa ezisooka baterebera ku gwe. Kati waliwo abamulumba emikono waggulu. Babalumbe bamanyi Eric waali poliisi ebalumbye. Kati no Eric ate taliiwo tebamusangawo. Tunuulira era zeeno ku ntaana ya maama we. Anti munnaye muganda wange ne taata we baatulekaawo wangamba maama tolindekawo. Naye maama lwaki wandekawo? Nkwetaaga maama. Ntandise kati n'okukikkiriza biwangamba nga nti Katonda ayinza okuba nga ayagala nakunnyamba. Naye nkusuubwa maama. Abantu bonna bwe bandekaawo nze naye manyi gwe tojja kundekawo naye naawe nondekawo kimunyiiza ekyo. Tunuulira kati nno kyatamanyi nga Katonda amukulembedde okugenda eyo abadde amutaasa kusibwa bajjukira abadde waka n'ava nawo. Kati nno akasimu kaamukubirwa. Tunuulira soka n'atunula wano eno n'akeberakeberamu message ezizze leero nga Ryan alina obubaka bwamusindikidde. Yagiseevikako nti Ryan bulo muganda wange Ryan. Tunuulira kati ne yatandise okukitegeera nti kiraka Ryan muganda we amwagala ebyaddala. Kati ne yatunulira omuggo oguliwo nakugamba nti omuggo guno gukiikirira Yesu Kristo gwe muggo gw'obulamu era ebikulemye bikasukenga mu muggo ogwo. Kati yajjayo episito gye baali baamuwa. Tunuulira kyava agikasukayo. Akabonero akalaga nti atandise okuleka emigugu gye gyonna agikwase Katonda abitadde oba yejjeeko byonna ebibadde bimufukidde omugugu. Kati yatandika okutambula. Nakugambye embeera nga ekuzitooweredde ebintu byonna nga biganye. Baganda bange nina kyempitamu nina wempita nina olusozi lwempitamu naye luzito nnyo naye nabikwasa Mukama era ndi wa ddembe. Baganda bange muganda wange Mukisa Robin yakitegeera ng'olina ekintu kiketagisa obukadde 8 n'ekitundu okutandika. Kati waliwo yamuleetera ebifaananyi ku poliisi gye bamuleese. Tunuulira mmanyi oyagala kuyamba muganda wo lwaki ndi wano? Eric aliwa tetumanyi gy'ali ensonga lwaki tumunoonya. Mpuliriza Ryan bano abantu Eric bakolagana nabo battabu nnyo. Bana sisobola kubeera wano njagala kuyamba muganda wange.
kino kintu kikalu bonyo naffe twagala kuyamba mutowe oyo banaye Ryan anyiza ayagala kugenda ayambe mutowe banaye tunuulira agamba Katonda wange kikino bamulese wano kubanga babadde bagala kuyamba mbu mutowe Eric tunuulira bamunoonya era kibeewunyisiza tebamusanzeeyo kati no Ryan yakomawo ewaka yasanga bano nga batuuse dda bamugamba tuula wansi akomawo ewaka waasuubira okusanga muganda we Ryan ababanda nga bagituuseemu dda ennyumba bamugamba ono ye maama wo gwe tulaba wano mu kifaananyi nga mulungi kitaawo yaaliwa oyo taata we abwe yabasuulawo dda omubanda omulala bwe yagamba so Eric bwe kubanyumiza nti maama ye yafa ate muto wange baali bamusibye mu kkomera tubitegeera jjukira bano ababanda baali bakolagana na brother we mu kusooka tunuulira era muganda we bamumanyi nnyo njagala kubuuza omulundi ogusembayo gumu gwokka Ryan aliwa simanyi gyali era ne wemba mumanyi gyali siyinza kubagamba ogambe toyinza kutugamba kati nno baamukuba oguntu ku mutwe tunuulira baamuwunza ne bamwetikka okumutwala ewalala tunuulira kati musajja watu Ryan agenda okuvaawo akomawo baamukubira ku simu ya Eric bamugamba Eric ali naffe ali bulungi teweeraliikirira bannaaye muto wange ali atya ate ogenda kukola ki weerabidde nti kati walokoka tosobola kukola kibi Eric aliwa bamugamba kati jamu ku factory ya feri gye twakoleranga emirimu kakasa nti ojja wekka era tobako gwenna gw'ogamba oba toyagala kintu kikyamu kyonna kituuke ku Eric ababanda be yakolagananga nabo bawambye mutowe Eric bamugamba eno mugamba tukimanyi nti walokoka kati tosobola nakukuba ku muntu ku ssasi tokyasobola kubba tokyasobola kutta Detective Genson yamubuuza buli kintu kyonna kiri bulungi iye okakasa iye nengolozo kyokola kye kituufu nkutwaleko nja kutambula kale wegendereze kale naye nga Detective Genson baba basajja abagezi basoma psychology akitegedde nga kirabika Ryan alina kyakweka kati nno bamugambye muwalokoka tokyasobola kukola bibi biri bye wakolanga ne wabatisatisa tayinza kubaako kyakola olaba abatali balokole balina okukulaba nga wakyuka balabe ekitangaala ekiri munda mugwe bayibuli kyeva egamba nti ffe tuli musana gwa nsi era tuli munnyu gwa nsi ensi erina kulabira ku ffe ng'ekyuka olaba n'abo bana bamugambe walokoka tokyalina kyosobola kukola kati takyasobola kubba takyasobola kutta takyasobola kulwana takyasobola kuyomba sebonna era n'abantu abali mu nsi gwe mukisa gwe bakozesa ne batuyiikiriza waliwo mu kyalo eyo nasuuti munnange waliwo omukadde mu kanisa nayiba we yasimululanga ente ze ne zigenda ne ziri ebyokulya bye mu nnimiro ne biri eby'omukadde ono naye n'amugamba gw'oli mulokole tosobola nakutuwaabira so abantu abamu bagikozesa nga advantage munnange ate okulinnyirira abalokole naye twebaza Mukama nti ekigo kyaffe ekinywevu era ge maanyi gaffe munnange kati bambi yatambula musajja wattu mpola mpola tunuulira Ryan yegwe yenze kati bambi yajja anti onansonyiwa nayingidde ng'oluggi lubadde luggule tewali buzibu nange ntera okujjawo waneeno kyekifo kyensinga okwagala wemba nga nsobeddwa kati bambi yajja ku kyaki naye nga Dennis yasulawo ku kyaki yalabirawo ku kyaki naye bambi yajja nga takonkonye ebizibu ebyamususseeko omusajja wa Ryan addukira mu maaso ga Mukama mulokole gw'oddukira wange ebintu bikutabuseeko oddukira kunyumiza mikwano gyo nonyumiza mikwano gyo nnyo abamirirwano nga bawe waali omubinyo wakutuntuza n'olyoka ogamba nonono n'ogamba bano n'olyoka no bakusekerera ddukiranga eri Mukama ddukiranga eri Katonda tunuulira yamugamba Katonda munaye ali wamu naye anti munaye emyezi girasembayo nga ndi mukomera nali sikyasobola kulinda kufuluma nga njagala okuzzaawo enkolagana gye nali nina ne muto wange nuulira naye simanyi Katonda kikyayagala nkole Brian,
ojjukira sitole ya Ibulayimu told him to sacrifice his son. Katonda we yamugamba asaddeke mutabani we Isaaka. I do, Nzijukira but I don't fully understand it. naye sigitegeerera ddala amazima gennyini siyinza kitegeera kimala. God wanted Abraham to fully trust him. Anti Katonda yayagala Ibulayimu amwesigire ddala Always there for him. era akabonero akalaga nti Katonda ajja kumubeererangawo ddala yakalaga bwe yamuwa endiga ey'okusaddaaka. Okitegeera bambi yamuwa n'ekyokulabirako ekya Yobu. Nga omanyi siyinza kutegeera kyoyitamu kyennyini naye manye ekintu kimu God will always provide. nti Katonda bulijjo ajja kugabiriranga mazima gennyini oli mutuufu. Nga Ibulayimu Katonda we yamugabirire endiga naawe ajja kugabirira ekyokukola. Nkusabireko ye ssebo. Bambi yatandika okumusabira nagamba Katonda waffe Ryan omumanyi n'embeera gy'ayitamu And I pray to you, era nkusaba osobole okumuyamba bambi tusabirengako abali mu kuyita mu mbeera enkalubo. Mbasabidde mwenna ng'ebintu bikusobedde. Ddukiranga eri Musumba, ddukiranga eri Katonda, ddukiranga mu maaso ga Mukama. Gwe nno oba olina amagezi okwata amagezi lwaffe ge yaba yakugamba nti ebikulemeredde bikwase Mukama. Bambi baatujjukiza akafo kano ke bamugambye okugendamu wano we twatandikira nga poliisi emugoba ng'emutwalaganya emisinde musajja wattu wano awo nga bamuleeta emisinde ajjukira bulungi ebyabaawo ku lunaku olwo. Naye bambi bulamu bwe badde bukyuse bino ebintu byonna nga tayagala kubiddamu. Era poliisi we yamukwata yatandikirawo mutimpula kubanga abadde musajja mubi nnyo era mumenyi w'amateeka. Kati ababulizi b'enjiri be ba peace ambassadors be nali ndabyeko. We babuulira enjiri abantu ne bakyuka ne balokoka ate emirembe byo gikoma okubeera mu nsi. Nabagambye mufuneyo ebitundu bibiri nga mwagala okukola experiment. Ekitundu ekimu mukikwasa Kristo, ekitundu ekirala mukikwasa abakuumi b'amateeka, bannamateeka, abapoliisi, aba UPDF, ba military bonna. Mulabe ekitundu ekinasinga okuba n'emirembe. Yensonga lwaki mu ggulu waliyo emirembe egimala kuba Kristo gy'ali. Hoho tunuulira ajjukira bino byonna we byabaawo. Kati ne bano ababanda baawambye edda bambi brother we baamukaliza edda. Tunuulira hoho kati nno Ryan kulwa muto we yali tasobola kusigala. Ryan olabiseeko natandise madde tasobola okulowooza nti oleka tojja kujja naye kinkoze bulungi nti oze katutandike bizinesi. Olaba wotuggyeko muganda we sente nnyingi z'otulemesezza okukola. Okitegeera kati sasula sente z'otufiirizza awo tukuwe mutoowo. Oba toyagala kukola bwotyo tuyambeko tugende tuguse eddiiru. Agambe nalokose sibiddamu. Kati nno nsasula sente zange wakiri. Katonda ajja kugabirira. Ekiki biki byoyogera? Katonda ajja kugabirira. Bano baaseka n'okuseka. Kumbe poliisi yabadde egoberera Ryan nga tamanyi. Bannaye poliisi yazze dda. Kati bannaye mukwagala okulwana Ryan mutendeke jjukira yamala nabo ebbanga yakigunda wansi. Kati musajja mubanda yeesika afune emmundu. Tunuulira kati mukuba amasasi ng'ayagala akube Eric. Ryan yeeteekayo. Eric yagamba bannange tunuulira. Bannaye Ryan bamukubye amasasi ate baleka bamukubye wabi. Tunuulira poliisi we yayingira yasooka kubanyweza kandooya bano ababanda. Tunuulira naye nga Ryan embeera gy'alimu Mukama yekka y'amanyi. Bamukubye amasasi mu kifuba tetumanyi oba gakutte n'omutima. Kati ono mulala mukwagala okutuuka nga tujja kukuba amasasi yafukamira nagamba naye sirina tabu mu nnyambe temunzita. Saba ne abayita ababandana batya okufa. Detective Jenson musajja wattu kyamukwasa ennaku kwe kusanga Eric gwe bamusibidde n'amanya nti kireka Eric aleta kyakolagana nabo kimala. Buno babujuliza obutaasa Eric bambi bamusumula bambi yawulira nga brother we ate kati nsonga nkulu gyali kubanga yeewaddeyo ku lulwe. Bambi ne Detective Jenson kwa musajja mulokole bambi kyamukwasa ennaku n'agamba bannaye Ryan omuvuka abadde alokose nga tumwenyumirizaamu wabanga abapoliisi abo nga balokole era nga batya Katonda. Tunuulira kati n'ambulensi yatuuka bamudusizaawo mu emergency mu kaseera akakatabanguko oba ICU intensive care unit. Ryan embeera gy'alimu Katonda yekka y'amanyi n'ebiri ku nsi tabitegeera naye nga Eric takyakitegeera agamba Mukama Katonda wange
kati kineeno kikutte ku Eric atandise okusaba Katonda abeeko kyakola ku lw'obulamu bwa brother we. Naye nga munnaye Ryan waafiira wano ate Eric aba ajja kukosebwa nnyo. Baatandika okubaako kye bakola. Ne Detective Jenson Mbambi musajja wattu yawulira nga takyabitegeera kubanga abadde ayagala nnyo Ryan okuva Ryan lwe yalokoka obulamu bwe bwakyuka nga buli omu amwenyumirizaamu. Kati mmwe mwenna abazadde ng'omwana we walokoka onyiiga na bunyiizi n'ogamba saagala wano bulokole munnaye ate gwasubwa wandibadde osonyika n'okusanyuka omwana mukolere ne pate kubanga alokose ogamba naye nkuyozaayoza okuwona geyeena omwana we ate aba ateredde butereezi. Nze bazadde bange banneenyumirizaamu ekimala kubanga waliwo besobola kukola ate nga abazadde b'abalala be balimu ate yakutte akaana ku kyalo ate bamukubye ecupa nga bali mu ndongo ate yabbye ate wuuno ebyo tebiwulirayo mu maka g'abalokole. Munnaye Dennis yajja n'ayogera ne Detective Jenson munnange Eric byamusobera asaba Mukama Katonda ayambe buyambi. Katonda waliwo embeera gy'aleka nejja gy'oli naye nga yakukukakkanya. Detective Jenson yagamba sijja kukola mulimu gwonna mulala mbeere wano Katonda atuyambire Ryan. Kati saala eri ku mimwa ga buli muntu Mukama atutaasize Ryan kubanga Ryan obujulizi bwe bwokka bubadde buziza bangi eri Katonda naye ate Katonda asobola okumutwala Ryan n'amutwala kubanga munnaye akoze omulimu gwe ne wamutwalira wano aba agenda mu mikono gye kusalawo kwa Katonda. Katonda munnaye kimusanyusa nnyo omuntu n'akyuka n'adda gy'ali. Kati dokita yajja tunuulira Eric n'ayangwa okumubuuza embeera ereetya sooka ombuulire. Dokita n'amugamba okusinziira wekiri tannabaako kyaterera embeera ate yongera kutabuka butabusi. Bannange Mukama Katonda kakkana Mukama akugumye n'agamba Katonda taasa Yesu nkwegayiridde Yesu yamba oyambye bangi Mukama Katonda tondekerera. Kati Eric atandise okitegeera nga Katonda asobola omuyamba. Kati no yajjukira olunaku Ryan lwe yava mu kkomera yalujjukira mazima gennyini brother we nga yasanyuka nnyo okuddamu omulaba ko n'agamba gwe nga kibadde banga gwanvu nga sikulaba n'amwetegereza ng'okuze rengera ofunye ne ku bulevu wano najjukira bwe yamufumbira n'emmere nga n'okusaba asaba memories zisigalangawo naye nga kirabika Katonda leka ajja kutwala Ryan. Najjukira bwe badde nga baseka bambi ng'amwagala okukamala abadde musajja musanyufu ajjukira kuva buto nga yamulabirira yamubeererawo okukakasa nga buli kimu kitambula bulungi. Tunuulira musajja wattu biro byonna bikyavugira mu matu ge. Bambi ajjukira bino byonna agamba Katonda nkwegayiridde tontwalako Ryan. Naye nga Katonda asobola okutwala Ryan by the way. Kati no saala bambi yasobola okujja amugumye mu mbeera gy'alimu kubanga akimanya embeera gy'alimu nkalubo. Naye ng'embeera Eric gy'alimu emukakkanyiza okutegeera nti Katonda w'amaanyi. Kati akakkanye mazima. Saala yagamba munnaye kakkana Katonda waali. Ku luno Eric yakakkana bino byabadde yekyanga nga tebikyaliwo. Nagambe Katonda yamanye engeri gy'akakkanya buli muntu. Naye okusinziira ku kukkiriza kwa Eric, Ryan waawona, Eric okukkiriza kwe kuyinza okukula. Naye ate Ryan waafa, Eric okukkiriza kwe kuyinza okufiira ddala ate n'akyawira ddala Katonda. Jjukira Katonda aba amanyi okukkiriza kwa buli muntu. Tunuulira. Kati tuli awo ekyuma kyatandika okukoona. Anti yalina emyaka 17 gwe twamusibira. Tunuulira. Yali atidde okukwatibwa olw'ensonga emu. Nayagala okumuyamba nga saagala tumusibe naye saamanya. Naye mutegedde mazima wadde sibanga teriwera myaka 10. Yali alina eddalu lingi naye bambi abadde wa kisa. Ensonga laki yali tayagala tumusibe kuba yali akweraliikiriddeko. Siyinza kikkiriza nti bino byonna. Okimanyi omulundi gwe yajja ne yeekiika emmotoka yammwe mu kkubo nga mugenda n'ababanda. Singa teyakuyimiriza nange nali sobola kuyamba bali bagenda kusiba mu kkomera mayisa. Anti wali mu mmotoka n'abayaga bawaleni. Era nga DA yasetinze dde omupanga we mugenda nga bakoze road block. Era singa mukulu wo teyakutaasa gwe, singa either oli mufu oba nga oli mu kkomera ng'ogenda kusibwa mayisa. Kyemmanyi Ryan abadde nga kyakulabirako ekikyasinze gy'oli. Naye nga abadde asobola okukola buli kintu kyonna ku lulwo.
nga tasobola kulekerera gwe wekka niwe twamusiba musajja wattu ensonga laki yaladduka nnyo tuleme mukwata nga yeeraliikirira ggwe kino kyayongera okuba Eric wala mazima kati nno bagezaako okukola kyonna kyo kisoboka embeera ya Ryan mbi nnyo mazima naye nga Katonda asobola n'okutwalira wano Ryan asobolera ddala okumutwala nkuleetere ku kofi kakaawa oba amazzi oba kajwisi sirina kye neetaaga mazima neetaaga ekintu kimu Katonda nnyambe Ryan atereere bayita pasita asabe n'abasawo bonna basoma ne ku bayibuli Katonda ayambe Ryan wano anti munnaye embeera gy'alimu nkalubonya naye singa asobola okussa paka enkya ayinza okusobola okusimattuka woba olinayo ekibuuzo kyonna den kimbuuze n'abasawo batandise okuba nga basaba Katonda ayambe bagatta ku magezi gaabwe Katonda ayambe Ryan simanyi oba osobola okumpulira mazima naye njagala okugamba nti nkwagala okukamala bambi nsaba kunsonyiwa siyinza kukufiirwa mazima nyamba buyambi tofa nkwegayirire toddamu kundekawo omulundi gwakubiri wandekawo ogwasooka ng'ogenze mu kkomera nkwetaaga nnyo muganda wange nkwetaaga nnyo tondeka kati nno Eric yayiga n'okugyayo bayibuli asome ku kigambo kya Katonda kimuwe ku maanyi Mukama Katonda yamba kati nno nakugambe kati Ryan waafiira wano okukkiriza kwa Eric kuyinza kufiira ddala kusaanirawo ddala ayinza obutaddamu kwesiga Katonda naye ate Ryan waawono okukkiriza kwe kuyinza okweyongerayo anti Mukama Katonda ntegedde nti katosobola okumpulira wenkusaba mbadde nkuddukanga obulamu bwange bwonna era nga nakunyiigira ku byantuukako nga nkunenya buli kintu kyonna ekyabadde kintuuseeko nze naye mbadde nga mukyamu mazima era kati nakatandika okukiraba nakatandika okulaba engeri gyonjagala era gyonfaako bulijjo obaddengawo ku lwange era nga bulijjo oba ku luyi lwange engeri gye wantaasa ekkomera ng'oyita mu mukulu wange Mukama nsonyiwera ddala mbadde simanyi kyenkola kati Eric azze eri Katonda kutunuulira era nsaba Mukama onnyambe mbeere mu bulamu obutuufu era Mukama wekiba kisoboka nkwegayiridde nnyo nkwegayirira Ryan tomuntwalako kyekyokka kyensigaza ku nsi kuno amiina bambi musajja wattu kati embeera eno emuziza eri Katonda ajja kubaako embeera gy'aleeta ng'obadde omudduka buli kaseera naye ng'ekuza gy'ali ekyo kikola eri bokka abaalokolebwa edda eri abo Katonda be yalonda edda Katonda be yayagala abatali bakuzikirira Ryan afuuse ekintu Katonda kyakozesa okukwasa obulamu bwa Eric oba ke katimba Katonda kasindisa okuvuba ekyennyanja ekiyitibwa Eric kibadde n'amalala n'emputtu zonna naye munnange Katonda alabika ajja kukivuba Katonda nkwegayiridde nange neyongedde ku sala ya Eric Mukama ontaasi Ryan tafa Ryan abeerewo ku lw'okukkiriza kwa Eric kubanga kati Eric akukkiriza n'omutima gwe gwonna naye kati afuuse mwana muto mu mwoyo ate Bayibuli egamba nti amata y'emmere y'abaana so Mukama nsaba ogabirireyo ekyamagero emmere y'abaana munnange oyambe olw'okukkiriza kwa Eric Ryan awone mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nange mwensabidde amiina negasa okutimwe sabira munayi Ryan Sala yajja amakya amalungi kankuleetereyo kakaawa kasaala kati nno Sala munayi sooka otule n'okutuula Ryan aleeta sooka otulembeko kyenkunyumiza kati Eric assa mu bantu ekitiibwa Sala njagala kwetondera ku engeri gye mbadde neeyisaamu tunuulira nenenyeza jjo eri Katonda naye mpulira waliwo ekintu ekyanvuddemu njagala kutandika bulamu bupya ne Katonda era amazima saagala si kikeerezi saagala kulwawo Sala yeewuunya Eric nange njagala kwetondera olw'okugezako mbuuze nkukyuse naye nze ndi Katonda yekka yasobola okukukyusa omuntu si muntu naye nga tuddamu obutenkolagana yaffe njagala kuwa kakakulizo kamu kaligwako ekisooka olina okusooka n'ojja nolaba kitange ekyo tekijja kuba kizibu ku mulundi guno
kati ne baba bali awo Ryan atandise okutemya Ryan mpulira Ryan can you hear me? osobola okumpulira iya nkuwulira bulungi nnyo mukama weebazibwe nnyo n'okulaba alaba okitegeera katonda ng'alina amaanyi akatimba ke kamaze okwasa ekyennyanja Ryan aba alina okuwona okukkiriza kwa Eric kweyongera okubeera okw'amaanyi katonda bw'atyo bw'akola mayimbe Yesu yagamba Peetero nti nja kufuula omuvubi w'abantu tofaayo kuva na leero mujja kuvuba abantu kakati alina okujja okulaba taata kati nayegezaamu amanya gange nze Eric Brown sebo nze Eric Brown tekijja kola amanya gange nze Eric Brown sebo tekijja kola nayinja kigaana kati wanaagaana kati yegezaamu ogulala alo sebo ekyo nedda tekikole alo Mr. Kiryogo amanya gange nze Eric ekyo tekijja kola namutunula ate sizaala aterezeza taayi aterezeza kooti kati yalukonkona kuluna asibye omutima oho n'ebimuli abireese aze kusisinkana taata tenuulira taata yajja Mr. Kiryogo oli otya ssebo nze Eric Brown taata yaluzawo buzza n'omukono teyagukwata Eric yawulira nga tabitegeera ekiki maama nze nga nswaddeyo kumba agenze kuyita muwala gwe kitegeera jangu mutabani naawe taata yali alindirira ddala olunaku luno katonda we yakyusiza obulamu bwa Eric mulaba essanyu eryayingira mu bulamu bwa Eric nga ebintu ebibadde bifuuse ekizibu eri Eric mukama abimementudde wokkiriza katonda n'akusemberera wayingira mu gwe ajja ne kalakitazi zo zonna lyessanyu gy'emirembe kwe kwagala lyessuubi ebibadde bikweralikiriza byonna atandika okulaga nga tebirina kintu asobola okubimenyamenya ne bitabeerawo okitegeera kati mwe n'abagaana katonda bwe mutyo yesobola tiweeralikira yesobola tolabawo ssuubi tolabawo olugendo olaba buli kintu kyonna kikulemye ggwe olaba tolinayo magenda gw'olaba naye katonda ali waggulu ennyo bulijjo abeera ne pulaani tasobola kutulekerera okitegeera yes ebikulemeredde bikwase mukama kyemmanyi katonda oyo talemererwa talekererangako bamwesigwa amen brother Rafael wokulira bw'ate we yatugamba nti ebitulemeredde tubikwase mukama kakati nammwe abaagala okulokoka yes mukitegeere nti katonda yalokola kakati ate nammwe ababadde mwefuula abalokozi eyo ng'ogamba muwala ono nja mukyusa omulenzi ono nja mukyusa wadde si mulokole nja mukyusa temufuukangako bakristo temugendangako ku musalaba kulokola abantu mmwe okugjako katonda nga yayogedde naawe awo kijja kusoboka yes kati ng'oyagala okukkiriza Yesu Kristo okubeera mukama w'obulamu bwo tolwawo okukkiriza bigambo bino byogenda okuwulira kasita oba ng'okkiriza n'omutima gwo mukkiriza omusembeze naye anaakuwa obulamu obutaggwaawo lamu ebigambo bino nti ayi Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange weebale kunjagala nkusaba tisangula amannya gange oyogere amannya gaago mu kitabo eky'okufa era ogawandiike mu kitabo eky'obulamu gwe sitaani nkwegaana n'emirimu gyo gyonna n'ebikolwa byo byonna era njatula n'akamwa kange nga tewali ampaliriza nti ndokose yes kusanyukirako we nakkiriza ebigambo byo n'obyatula n'akamwako ng'okkiriza n'omutima gwo kati noonya kanisa y'abalokole gambako abantu nga 20 nti zege mulaba nalokose ebigambo ebyo bijja kunywerera ddala mu ggwe ate womala okubagamba funa kanisa y'abalokole tandika okusaba yes tandika okusaba oba nga oli mu bitundu ebiri wano mu nakulabye Kasubi Lubya Lugala Lusaze Fountain of Living Water weeri nnyo tukwaniriza yes wegatte ku Virgin Jonathan soja abaweereza mukama oba olisaidiza eyo Kisozi Buddo ne Fountain gyeri eyo namba ezo twakuwadde wali okubako obukubi abooluganda basobola okuba nga bakulungamya abazeetaaze zino eno mu Kings West Studios zibeerayo okuba nga ku namba ezo bambi tusobola okubeera nga tuzikutuusaako mutuwagire mukama naye abawa omukisa yes katusabire abantu abo bakkiriza okulokoka
aye mukama katonda yatonda eggulu n'ensi ogulumizibwe nnyo era oweebwa ekitiibwa ayi katonda omulungi tukebaza mukama ku lwabo abalokose kyawandiikibwa nti teri asobola kujja gy'oli okuggyako oyo gwewaludde mukama mbasabira bonna abakkiriza ne balokoka mbasabira okunywezebwa mukama onyweze ekigambo ekyo mu bo nga bwe bakyatudde mukama omubi tabasendasendanga kukuvaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu okuza okukkiriza kwabwe mukama n'amaanyi g'omwoyo mutukuvu gakolerenga mu bo ng'ojjamu ekibi kyonna era ng'oyongera okuba perfectinga okwagala kwabwe gy'oli kweyongereyongere nga buli olukedde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu mpakanya amaanyi g'ekizikiza gonna ag'okwesittala n'okugwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu gaviirawo ddala galeme okubasuula bano abakkiriza okulokoka leero mukama emibiri emibi egireetera abantu okutunulira abantu ne bava kukutunuulira gwe nagamba nze gundi yakola kino neva mu bulokole ekyo ekintu ekikulu kiremesa okuwolawo omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu kubanga buli akkiriza n'alokoka onaamukulembera mu lugendo luno olw'obulokozi n'omunyweza paka n'awangula kubanga wakiwandiika ne kigambibwa nti Matayo 24 olunyirira 13 nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka weebale Yesu weebale katonda gaffe weebale kubanga onaabanyweza ne banywera paka ku nkomerero amiina omwoyo mutukuvu onaabamulungamya onaabayambanga onaabayigirizanga onaabakuzanga nga wekigwanira ekitiibwa n'ettebero bikuddire mukama katonda amen 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 weewaawo sobola okufuna kanisa z'abalokole tandika okusoma bayibuli tandikira ku ndagaano empya ejja kukola bulungi nnyo weewaawo joininga bible study funayo abantu b'okola nabo partners mu nsi y'omwoyo tosobola kutambula lugendo luno olw'obulokozi ng'oli wekka kyengize mu bulamu buno nange olugendo luno lunyanguwidde nga ntambula ne baganda bange abato bange abo ne bakulu bange ne bamentazi bange nga banyamba Master David Kriani ne menta wange Robin Mukisa n'abasumba bange abaddengawo nnyo okummentalinga ne kitange abadde baida gwe menta w'amaanyi gyendi bintu bino by'omwoyo ate nga ne mmange ye yampa omusingi ogwasookerwaho yatusomeranga obutabo nga tuli bato wa Dawudi ne Goliyasi Samusoni ne twagala ebintu by'obwa Katonda interest yasooka mu byokwagala Katonda byantandikira ku mmange n'abasire Kristini nkwagala okukamala yes okay mukama bampere ddala omukisa yes batumiddeko nnyo mwenna aba Kings Studios Fountain of Living Water Ministries mbatumidde Nasut Miracle Center namwe mbatumidde bato bange Mukisa Victor ne Shedrack mbatumidde Mwanye Revelation kitange gwe mbatumidde Nakato Rose nawe nkutumidde Nyange Caroline nawe nkutumidde ate nga Mwase nkutumiddeko nnyo Pastor Ibanda Peter nawe nkutumidde ne Ibanda Reste kyalawo batumiddeko nnyo ne Pastor Kumu Wilbert nkutumidde Pastor Sheila Vanungi nawe nkutumiddeko nnyo abavuka bo ku Fountain of Living Water mbatumiddeko nnyo so nga ate ne menta wange Mukisa Robin nkutumidde ne menta wange Kriani David nawe nkutumiddeko nnyo kitange Mukisa John ne n'abasire Christine tumidde ak'ensusso njagala nnyo famire yange munyigiriza Katonda yes mwenna mbaagala okukamala abavuka mu Nasut Miracle Center the Youth Advanced Choir na Samara Evelyn Miracle Faith mbaagala okukamala yes Rose kutumiddeko nnyo sister wange Rose kutumidde ne babiri nawe kutumidde Katon kutumidde Baba Charles nawe kutumidde mwenna mbaagala okukamala Namande Grace kama akumpera omukisa bambi abalikukurasa kutunyompa mulimo guno yes mwenna mbatumidde ngenyi kutumiddeko nnyo yes amen shalom